Tongere neddala. Bongere igulira ddala. Okay. Banakyewa abanwalira obutonde bw'ensi mu ggwanga abaagala gavumenti eyongere okussa akazito kuba namakolero abeesomye okubusaanyaawo. Bano nga bakulembeddwamu aba Oxfam World Without Waste n'abalala basinzidde mu Tabamiruka gwe batuuza ku Silver Springs nga bakoze olunaku lwa World Earth Day ne balaga obwennyamivu olw'abamu ku bannamakolero aboonoona obutonde bw'ensi. Akulira ekitongole kisidi Helen Kasujja bw'abadde annyonnyola agambye bw'ati. There must be cooperation, there must be partnerships if we are to save Mother Earth. Ono alaze obwetaavu gavumenti bw'erina okuteekamu amaanyi mu kusomesa bannayuganda. We specifically wanted to use this space also to amplify our voice in calling to action to the industrialists, the people who are creating jobs by establishing, factories within this country. Tabamiruka ono yeetabiddwamu n'omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo ng'ono asabye gavumenti okukangavula bamusigansimbi abazimba amakolero mu ntobazi n'agamba nti be basinze okuviirako amatabagazi galunda ekibuga. Abagagga bazisimbyemu tiramazi tegakyatambula omuntu ali ekintu n'asula kasasiro n'amala gamansamansa n'olwensyo tuveeyo kukola awareness okukubiriza ensi n'okupreserving our environment nti tusobodde okuzimba enzizi mukaaga mu Nakawa division nga tuyita mu foundation yange naye buli luzi tubadde tujja kuzimba tufuba okulaba nga tusimbawo mu ngeri y'emu mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza ba Eco Opportunity batandise kaweefube ow'okukwasako amasomero ag'ababundabunda okusobola okusomesa abaana abateesobola ng'enteekateeka eno ebadde kamwokya. Embeera y'amasomero embi kye kimu ku bisinze okuza ebyenjigiriza by'eggwanga emabega nga bino tebikoma mu byalo wabula n'ebitundu ebimu eby'omu Kampala. 10,000 to be receiving financial literacy training, and in terms of savings and loans. By the end of year one, we'll have a better idea of the potential for scale. Bano nga bayambibwako n'aba Hilton Foundation bawaddeyo emitwalo gya $5 okubayambako mu kaweefube ono. It is going to further our financial services to the refugee segment. Finca Uganda is working already in Kiryandongo. Bano si bakoma ku baana bakwasako n'abazadde mu ntandikwa saako n'okuwola amasomero ssente ku magoba amatono ddala agagalimu ababundabunda. Bazadde b'abaana abo ate era ne centers zibasomera zirina ebyetaagisa oba ebyetaago bingi nnyo ebikwatagana ne ssente. Zeetaaga okugula okuzimba ebizimbe, zeetaaga okusasula abasomesa. James Magala ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino Crabkede TV. Mwebale nnyo basasi baffe tukyali Dora Namala briefly twagala otumanye wayingira otya Vision Group. Vision Group njingira nalina kamala exams ebibuzo byange ku university a week nyinyi gye namala ku Sunday. Waliwo mwita anko Kijambo Roni yachali waka yasoma ntata wange anko Kijambo atuba tumvanzo okubuuza era abana batabuuza kikyamu butabuuza bakugamba nga omugenyi tomulabye kale kajja kubuuza batugambanga yakati ngo omugenyi wajjango yingira ngo obuuza nagenda bulungi nnyo nga bulijjo nengamba eradde ssebo gwe gwasooka omulabako naye gwe gwasooka otukyalirako muzeeyi wange omusajja namugamba oyo no muwala wange yamaze ebigeze Makerere yasomye nno mawulire anko Kijambo nagamba nze ndi eri mu New Vision ayiteyo ku Monday tumuomule kati atabuuza bandi bulabye awo okay myaka emeka wano ku Vision Group gy'omaze amaze myaka 17 amina yes nasooka kuwandika mawulire nga ndi writer mu New Vision TV bwe yajja omukisa ne gundeetera okay tulabye ekigenda mu maaso wano ekya vibe wa idea wajijja kuki kubanga tulaba tuli oyogera nnyo ku ba single mothers bwe kiri kakati olaba ibanga limaze nga nkola ku bukedde munange nze nkwatiddwako nnyo esimu zinfuna obude butuweddeko okay noga apulanika w'ekivulu kino namala vibe oye launch atujja kubanga tulaba engeri tubakwakirako buli ssaawa bange era ssente zivaamu tubasaba bannange mujje wagire tugenda kugula school requirements tuyambe ku bakyala bwe batyo mu bifutundu ebiri obyenyenyenyenyo ku Sunday ennaku z'omwezi ng'asa kasimu obude butuweddeko Dora kuba ku 0758 95 0000 nawe ayina ebintu ebikalu ebigenda ku ssomero osobola okuba ku nnamba eyo
tugenda tuyita Nakiwogo ate tuyite Envino Deal Victoria tusule ekalangala ate tudde katukuba party ku party Ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa ono bamukwekula wabaffe nga yakula nawola anawota ku buli dduuka hanagobofuna anawota Holeb Services Uganda Limited twagala abawala emyaka 2035 ujje tugende tukole passport za bwerere eyanziza. Ekiddako ku Bukedde TV